Tanu bannaffe amulega famasuga gano ng'okugabasomera ze Helen's Main Tower na LMTV. Owa State House agambibwa okuweebwa obutwa ne bumuziba amaaso ayogedde. Lutu Mukasa yali muwandiisi ow'ekyama owa President era nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abalema. Yali alaba bulungi kyokka n'aziba amaaso mu 2016. Kati emyaka 5 nga talaba kyokka awulira n'okwogera. Agambibwa okubeera nga bamutega omutwa babuyisa mu TV. Bajjawo TV ye mu ddiiro ne bateekawo erina obutwa bwe yalabirangako amawulire ga Al Jazeera agaali galaga olutalo lwa Syria n'aziba amaaso mu ddakiika 3. Kigambibwa nti Lutu yali mukwano gwa Mbabazi nti kyokka aba Lutu be babaako ebyama bya Mbabazi bye babawa ne babigamba mu President Museveni abavuganya mu kalulu ka 2016 bombi. Abamu ku batiimu Mbabazi ne bakola olukwe okumutega obutwa. Abamu bagamba nti obutwa babumusiiga mu ngalo mu butanwa ne yeekwatako mu maaso ge ne gaziba. Kyokka ye Lutu agamba nti obulwadde buno abadde nabwo okumala ebbanga wabula nkola kyensobola ebimu ne neewaliriza ne mbikola olw'omutima gwange gwe nnina mu ggwanga. Singa sikwagala nsi yange nandibadde mu Australia nga neesirikidde kubanga nayo nninayo obutuuze. Era n'ategeeza nti nga August 14, 2016 yalina program gye yali awuliriza ku radio. Nakoleza emmotoka okutokota mu luggya oyiro alinye n'addayo mu nnyumba mu ddiiro nga kuliko Al Jazeera ku mawulire g'entalo mu Syria okwali abaana abattiddwako bakadde baabwe nga bavuulirwa mu mirambo. Nga wayise eddakiika 3-5 natandika okuwulira emmemme ng'ensinduukirira ne nziruka mu kinaabiro ndaba oba wanaabayo ekivaayo. Nayita mukyala wange ne mugamba ekibaddewo era ne mutegeeza nti siraba. Yaŋŋamba nti naye amaaso go nga gatunula. Ekyamulaga nti siraba kwe kutandika okutambula nga ntomera ebisenge n'entebe. Nakubira omusawo essimu nga ntandise okulumizibwa omutwe n'andagirira eddagala ery'amangu ery'okutonyeza amaaso wabula ne bigaana. Omusawo yandagirira omukugu w'amaaso yankebera n'agamba nti omusuwa ogujja omusaayi ku bwongo okutuuka ku liiso gwali gwabise ng'omusaayi guyiiseewo. Yankakasa nti nsobola okuddamu okulaba mu bwangu. Yankuba empiso 2 mu liiso okunaazaawo omusaayi ku liiso. Namala emyezi nga bigaanye ne nnongoosebwa. Nalaba mu wiiki 2 embeera neddamu okwonooneka. Baŋŋamba nti sobola kuddamu kulongoosebwa nti kijja bba kikosa n'omubiri gwange gwonna. Omutwe gwali gunnuma okujjula okwabika. Bampa eddagala okukakkanya obulumi puleesa bagezaako okuzikakkanya nekkannyo wansi ne nnemerayo. Baakola sikaani ne baŋŋamba nti eriiso erya ddyo lisobola okuddamu okulaba. Ate era Mukasa Lutu n'agamba nti gombi tegalabirako ddala. Abasawo bansaba emitwalo 3 egya Australia eza $. Zino zaalema ne bakama bange abaali bankozesa mu Parliament. Era okuva olwo nasigalira ddala nga siraba. Olw'embeera eyali entuuseeko kubanga ssente zaali mpitirivu, poloti y'ettaka n'ebintu ebirala bye nnali nguze nabitunda okwejjanjaba. Ebintu nga 60 ku bye nnali nakola okutegeka byonna byafa wabula neebaza gavumenti ya Australia n'eyaffe wano e Uganda ezambeererawo. Gavumenti yaffe mu kusooka yagezaako okunzijanjaba naye ne balemererwa olwa ssente nnyingi ze baali bansabe. Minisita Kuteesa yali agambidde ku President abeeko ensimbi zanfunira okulongoosebwa naye ate awo bwe battira eyali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi ne banneerabira. Kuliko ennyo abasasiro.